Abantu mbiti ebyenjawulo bakungaanidde ku wooteeri ya Poppo mu Ndeeba okwetaba ku mukolo ogw'okutongoza ekitabo ekitumiddwa Walking with the Purpose ekiwandiikiddwa Matovu Benjamin Harrison ow'emyaka 16 gono mutabani w'Oweekitiibwa Medard Lubega Sseggona. Kino kye kitabo ekyokubiri ekiwandiikiddwa Benjamin Matovu era omukolo okusinga gwetabiddwako bannabyabufuzi okuva mu bibiina by'obufuzi ebyenjawulo, bannamateeka, bannaddiini ssaako ne jjajja omutaka w'ekika ky'Engabi Nsamba Lubega Lukonge. Bw'abadde atongoza ekitabo kino abadde omugenyi omukulu minisita w'ebyobulamu Dr. Chris Balyomunsi asabye bannayuganda okukomya enjawukana z'amawanga n'eddiini kubanga ze ziviiriddeko ebyenfuna by'eggwanga okuziŋŋama. Minisita era akubiriza bannayuganda okubeera abeegendereza ennyo naddala bwe kituuka ku ndwadde enkambwe n'okwewala okugenda mu ggwanga erya DRC kubanga Ebola akyaliyo. Matovu Benjamin Harrison omuwandiisi w'ekitabo kino yeebazizza buli amuyambyeko okuwandiika ekitabo kino era n'asaba abavubuka okwettanira okusoma ebitabo bagaziye ku kumanya kwabwe. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba avumiridde ebikolwa eby'okutyobola abasomesa n'abasawo ebiyitiridde naddala ensangi zino ate nga bamugaso nnyo eri eggwanga. Oweekitiibwa Medard Lubega Sseggona taata w'omuwandiisi w'ekitabo kino atendereza ekitone mutabani we kyalina kyokka n'amukubiriza okwongera amaanyi mu nsonga z'okumanya. Nali nga nteesezza nti ekitabo kino tukitongoze mu mwezi gwa Desemba ng'abantu ebudde obumala omukoyo n'agamba nti ajja kubeera mu candidate class tajja kusobola. Naye n'agamba nti yali yategeeza dde abantu kati banje ategeeza abantu abagenda okuyitibwa mu linnya lyange. Omukolo era gwetabiddwako n'eyaliko amyuka omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi.